akakiiko ak'ebyokulonda olutuukiddwa olunaku olwaleero nga 8 bokka bakakasibwa akakiiko okuvuganya ku ntebe y'okulembera eggwanga Uganda be bakakkirizibwa okuba nga batalaaga ebitundu eby'eggwanga lino ebyenjawulo okuyigga akalulu ate ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogujja ogwa Novemba abo abayayanira entebe z'obubaka bwa Paalamenti nabo bajja kuba ati batandika okuyigga akalulu akanabatuusa mu ntebe y'okulembera Uganda. Nga bw'olaba ku lutimbe Yoweri Kaguta Museveni Tibuha Bulwayi wa National Resistance Movement yabakwatidde bendera ku nsiike eno ey'okuvuganya ku ntebe ennene ey'okulembera eggwanga Uganda ayayanira ekisanja ekyomusanvu ate ekyokulembera eggwanga lino Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjira ku kaada eya National Unity Platform so nga Forum for Democratic Change baleeta James Nathan Nandala Mafabi. Alliance for National Transformation Mugisha Muntu yabakwatidde bendera so nga ate owa Common Man's Party mu Baraka Munyagwa yagenda maaso n'okuba nga abakwatidde bendera ku ntebe ey'okuvuganya ate ku bwa President wa Uganda. Elton Joseph Mabirizi wa Conservative Party, Frank Bulira wa Revolutionary People's Party ate nga Robert Kasibante wa National Peasants Party. Omulungi atulaba okusinziira ku nteekateeka ey'akakiiko ak'ebyokulonda buli omu ku abo alina wateekeddwa okuba nga ate alaga olunaku olwaleero newankubadde nga bamu ku bo bagenze maaso n'okuba nga bawummulamu okusobola okwongera okutema empenda bwe banayita okutuuka ku buli nsonda ya ggwanga na ku buli munnayuganda nga bamusaba obuwagizi bwe gye bali okusobola okulaba nti bafuna ate obululu obwetaagisa okubatuusa mu ntebe ey'okukulembera eggwanga lino Uganda. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.